oba muviire fiiti aliraba kimuze ndabe nze Alright, mbanirizaako wano ku YouTube channel Amanya Magi nga bulijjo. Tutandise ne mwana muwala oyo nga yeebuuza agamba oba abafirisuuti babaaki. Njagala olabe ejjogo ly'omufirisuuti. Story ya mwana muwala ono tugenda kuba nga tuginnyonnyoka mu maaso kaawo. Naye ono gw'olaba we twogera bamufulumiza ennyumba. Bamufulumiza ennyumba ne bamuteeka mu kiruumu, temuli buliri, kwegamba n'ebyokulya bamuwa kubusi zokka tekuli yadde kacaayi. Olw'akasonga kogenda okutegeera mu maaso awo lwaki bamufulumiza. Omwana omuwala ono nga bamanyi nti abafirisuuti tubamanyi abali babakozeemu nti we mutambula baagala nnyo buli gye mugenze okole emirimu gyayo. Azifu nti wasayininga okukola mu nnyumba ezo zonna. Contract gy'olina egamba nti olina kukola mu nnyumba etya? Mu nnyumba emu. Naye ate buli we bakyala ayagala bw'otuukayo kola emirimu nga bw'ogikola ng'oli ewaka wammwe oba ng'oli mu nnyumba ye. Kati nkuba kyayo no bamutambuzizza we baatuuseyo nga boosi munnange agamba Kadaama tandika okukola emirimu. Nga Kadaama agaana okukola emirimu. Ate era bw'oba omutunuulidde nga ye kirabika nti n'ewaka embeera gy'ayisibwamu si nnungi bw'oba omutunuulidde. So agamba nti ye yagaanye okukola emirimu. Naye kasita yagaanye okukola emirimu ku bugenyi ekyazzeeko bamukomyewo ewaka nga bamufulumya ennyumba nga bamuwa kiruumu awo nga bw'ogenda okukiraba ng'akitulaga kyasulamu kati bamuweerawo kubusi zokka nga tekuli kacaayi. Alright, obutalwawo nnyo katugende mu story ya mwana muwala ono naye ngenda kusaba bambi teweerabira ku likinga ku subscribinga ate era oyinza n'okusharinga oba oli awo. Kale tugende mu story ya mwana muwala ono nga nnyonnyola mpanvuko naye nsabye tugiwe obudde. Twongere okumanya ebintu bingi nnyo ebiruma abankuba kyeyo. Bannange basisita baffe bali eyo nga basafaringa. Bali eyo nga mutuufu bayita mu mbeera ng'awulirira ddala oba ajula n'okugyawo obulamu. That's why nti osanga bamu nga waba tamanyi nnyo kwekontrolinga ayinza okugyawo obulamu bwe. Bw'omulaba mukoowu n'enjogera yokka eraga mu butuufu alabika nga okuva emabega yonna embeera gy'ayisibwamu n'ewaka si nnungi ate bagenda ne ku bugenyi baagala bamukozesa emirimu. Alright, katugende mu katambi ako. oba muviire fiiti aliraba kimuze ndabe nze bwensula kati nsula wano bantu bangobamu banjijamu bampa ikobusi tekuliko fiiti teba kacaayi ikobusi kyakyo kyamutaba kyagule omufirisuuti oba aliraba ki okuva nga obankuba bannaye sijja balimba nali bantwala nga okola owa maama w'omukyala ng'okola emirimu zonna nga wookola wano ku 18 nga bansitula nga bantwala sijja balimba nagaana okukola kuba sina wenkola ki wenfuniramu wifi teri nti oba munaye kamenyeke wifi nedda neokola emirimu oveeyo okomyoze ku zino ziwalese teri kwebaka nga tozimaliriza. Omufirisuuti kye yankoze bannaye lifa nkirojja oba aliba muzzukulu oba alijja simanyi nakumanya naye baanammwe eno ennyumba gye ndimu tebasima si bangu bano abantu si bangu wadde naaka tebukyangako ku makya neŋŋaana kukola kuba wano webandeeta okola ki okukola era babadde bantwala nga nkola emirimu bo lwakuba bo tebeekwatira naye nze neekwatirira okuva lwe bankuba neŋŋamba sikyadda mugenda kukola mirimu kumenyeka sina kyenfa wena n'olya obugumba ne bukwekanika ofa nagalimu
naye abakulaba nti oganye kukola ne bakiraba obubi. Okukyala efayini mukyale okoleka akatonotono koba osobodde kebakugambye oba kusikweraho kusimula ku ttooyi oba kukola ki akatono naye si kufana mirimu zonna. Ono maama wange golaba muganda wange olwo ayagala ogende okole buli kimu lwakuba maama naffe tutambula nesirabangako omuntu ajja nanyamba emirimu zawano, simulabangako. Bannyina bangi abalina balina abakozi sibalabangako nga batwala abakozi. Naye olwo yanyiize nnyo akubidde makitabu si bulamu bwange. Makitabu teyandeeta kugamba nti oba ngende nkole mu mirundi ebiri. Nze Lukiya oli gwe baali bamanyi yagenda, ono Lukiya ate mulalamu. Ngendera kati ku bipapula lulinga omenyeko siba kuvuga n'akutwala ye nadda. Ne bakunona saa 7 okomewo otandike ezzaawa kwanza owummule. Nze gwe mulaba maze wano ennaku zange siba kubusi. Yes, I don't care. Nze nabagamba wano nja kukola buli kimu, oba nyinyuka saa meka oba ngamba buli kimu kiddemu emirundi n'emirundi, naye nga wano wekuba kukyala okola akatono. Baana mwe simanyi mukazi kyalowooza yenna mukambwe buzibu lwakuba naganya okugenda okukola wa maama we emirimu. Oba lwaki batuyita machine? Bo bakakkereza buli kimu anti yangamba wifi eri expensive, nange obulamu bwange buli expensive, sikukutuka na mirimu. Zoba ofiisi enyiigire sigenda menyeka na mirimu za mu Fairfield sina wenfuniramu okujjako ng'ennyumba emu oba okukyala nga tekolako akatono akasaanidde. Nze wama nakyukamu sijja balimba nakyukamu sinza oli olw'okwagala banjagala bakusasula migo nampi. Nze olwandi okwoza engoye kwafulumya obuzina bwange wabweru lwakuba lwaki njozezza engoye nakubira mangu ofiisi lwakuba taŋŋambye. Twatambula mwennyini nasoloosa engoye bwe nazooza mwennyini okuzisolooza nazifulumya naziteeka wenzijjira engoye okuzooza. Bwe nazooza gwali musango empi ne zindya ng'olwo ki naye nga njozezza bwoza lwakuba taŋŋambye. Baganda bange n'embeera gye mpitamu wano awantu walungi, naye omukazi ng'omuzimu gwamutisse tigwakuyomba oba gwakuyisaamu empi. Simanyi